Bano be bamu ku batuuze b'oku kyalo kyoka okuva mu muluka gwa Buhanika-Hoima abagumbye ekitebe ky'e Gombolola y'e Buhanika nga baagala kumanya lwaki tebannafuna ssente za Parish Developent Model. Nga bakulembera Moses Tumwesige n'omuheereza Byabasayija beewuunya lwaki bo tebannafuna ssente ng'ate bannaabwe abalala baafuna. Not only PDM, but when each and every government program which comes before us or before the public, we found the problem that we as Buhanika sub-county, those services have been reaching us a bit late. Bagamba beewuubye entakera naye tebabuulirwa kituufu. We've been there for quite long, since May. They are telling us that the problem is the account, that it was changed, that ours was taken to Kitonya, and the Kitonya was taken to us. Kati baagala abakulu ku Gombolola babannyonnyole kiki abalala kye baakola beeki balemesezza okufuna ssente. Akasayinisa voota tukasayinisa voota twakamala tugenda mu wiki yapasatu tusayinire voota kyonka tukaloraga ssente. Ate tuli hanu bakugamba manya tulinde manya maneja wa banka manya bali mu mitingi. Akola ku ssente za PDM-Hoima akakasiza nga ssente z'abaana obukadde 10 bwe zatuuse dda mu Housing Finance Bank wabula ng'omukutu gwa Wendi gwe balina okukozesa okusindika ku masimu g'abantu gwe gubadde gukyakyankalanyeemu. As of yesterday and I think the other day, the last 2 days, I'm reliably informed that the Wendi system has been down. Actually, that's what the manager told us. So it was very difficult for them. They tried, I think, yesterday and the other day to transact in the Wendi system, but it was very, very difficult. Kati basabiddwa okubeera abagumiikiriza mu bbanga ttono nnyo ddala baakufuna ssente zino.